Mama. Oi, no. Happy birthday, my baby. Mananga zina na makeup tivinyo. Oh my God, Nanga. Joanna. Admana. Joanna. Moli bazibu. Sanyo ni noma. Sikiasa. Owai wenza kanenzara. Mara gali kumbi. My Sandra, I don't know. Nange gola baninga gwe. Oh my God. Kakngambye kankedde waka. Weda siva wabwende waka nengemera jola bajendi. Sinyangu nga olaba. Kati weda kangamba tugenda ku lunch. Nimugani lunch ngeyiseeko. Oba lunch bagirete bajone waka. I didn't know I was gonna be happy like this, but now. Mpuli asira na oba simanyi. Naye bambi ndi musanyufu sani neyanziza bane otajja kuziika naye ng'oweza emyaka emeka emituufu 26 wangi kano kavudde wa 26 26 yes yanayitidde musanvu yanayitidde musanvu tewali ndowooza kubanga Sandra says no endi era yabalina okungamba naye kati naye simanyi anyway Sandra njagala nnyo mama wange baby shower abe naye aliwo that girl I don't know simanyi kyakwogera about her then muganda wange Isaac anash olwolwana waneeru njagala kato kange ka Isaac akanzirako ako baneekanjagala Arafa bwe muti omwankozeeko olukwe kakati tuli ku birthday tuli ku sumara oba okutuulako oba akasana nga kangi oli mugole obagole tebatula nkisusiza mannange bazange Hola, se va a la cosita. No. omuyimbi w'eggwanga yangweno kukwanga bali kunjagala nzani kule waabwe byonna obikoze ku nsi kikyewetaaga sinabimalayo era kikyotandama kumalayo emyaka owezeza 26 baby shower twagiraba ki ekirala kyewebaza mukama era sikyensemba nakyo mukama naate still namblessinga yamblessinga n'ekirabo ekyemikwano emirungi namblessinga n'ekirabo ekya baby guno omwaka at the same time God has been so good to me namblessinga n'abantu abalungi kwegaba obulamu bwange si bwejjusa bannange bwesinga n'omusajja omulungi musajja ng'eyo tuyagala mwogerako ng'okiyita ku ngo musajja era nino kenyini yemanyi Mr. Samuel Mr. Samuel ye taata wa Aliya kale munda bebimu tugo tumanyira prisoma kati tuli ku birthday sekyo tusanyuke isn't it yeah Eh. Mbadde ngambi ngeje tuli ku birthday.
Sandra jogede bu. Kyotegeeza bw'oyogera ku musajja wo onyiiga. Kyotegeeza bw'oyogera ku musajja wo tosanyuka. Omusajja ki? Taata w'omwana ali omusajja wetusuubirisa Tosanyuka. Tuli ku birthday. Tuli ku basajja. Vanessa tuli ku basajja. naye abantu kiriyalinga empewo abantu abasinga bamanyi Prince Ouma. Mbadde ngamba mbadde mmanyi obwedde bankolere baby shower. Kumbe it was Anyway. Newe ba baby shower. Ku myaka gye egyo omwala yina yandibadde n'omwami. Omwami ya. Jali, he's called Mr. Samuel. He's there. Mr. Samuel. Yeah, and I'm proud of him. Ate Diebyo. Gagati byebyo. Benejusa sibyogerako nsinga kwogera ku byennenyumirizamu. Kale wenyumiriza mu I'm so proud of my good friends. Nebaza ne Mukama okubanga mpadde emikwano emirungi like Isaac, Sandra, Brenda, a lot of friends. Nyina abakwano bangi. Mukama obulamu bwange when nali siwandi okundeka ndigenda wala. So I think I'm just so proud. Era Mukama nampa ne omusajja mwogereko. Bane Mr. Samuel Nsima. Yeah. Kiki kyoyize mu bulamu bw'ensi eno kuba bingi bizze bikwogerwako ebirungi n'ebibi. I think ekyo kankyogereko by the way. Ombuuza kiki kyenjiza mu bulamu bw'ensi eno. Njize okwagala ennyo abantu abanjagala. Abandaga nti banjagala. Nendekera okuba ignoringa. Nendekera okupaala n'abantu. Beninga oba eyesibako obwesibi. Ngeri bwetyo. So si mu mbeera eno nfunye lessons z'obulamu nti nina abantu bentegedde nti bannange kati mu mbeera bwetyo njize okwagala abantu abanjagala. Actually ne mu family yange nafunamu diehard ka brother kange ako kataata kato kange kerekereza emirimu buli kimu ka Isaac era nako actually he's my best so background mu family yange waka then mikwano gyange nabo nembawulamu nemmanya nti ono munnange kino kiri bwekiti okitegeera kati eno embeera enjigiriza nnyo emikwano nenjigiriza family nenjigiriza ebintu bingi. Ebiseera bisinga tulaba oba ebigambo byetujjo b'ebibuuzo ebifuna mu bafaanizi bammwe abamu ku bafaanizi bo bagamba oli mukyala mulungi naye kikwonoona ttamiiro nnyo okumanya nkulabikira nga tamidde anti we bagamba ekituufu kyekiri anti gwandaba mbuuza nkulabikira era oyinza okuba totamidde kati ekyo sina ansa yaki kiki era ovaako n'olima abantu omuli bamaids waliwo maid we yavaayo n'acomplaininga nti onywa. But this is not the maid time, man. We're having fun. They've already surprised me. But they surprise at once. Is amu bujwanga. I see na kudewe no abiyiga. Bonna wabiyiga no byesunwa. Nedda. Ndi mko appreciating abantu. Esanyu linuma na watu nziza mbujwanga. Nziza abantu bebaluganga bakyali mu mbuto z'aba mama. Yeah. Nga ne wajja kunsita kyaterera. So you want me to be in that? Kale, enjoy, bro. Thank you. Enjoy, bro. Yali badde asala nga tebunakugayo Melissa. Sala nga tebunakugayo.
kyenkubuuza ye tikubanga lineno lyoberedde ng'oli lubukyala ali olubuto like njawulo ki gy'olaba ey'enjawulo niyo y'emabega? Enjawulo gye nnina neeyagala nnyo wano omwana wange ndowooza mukama wali bamumpadde alina emikisa yajja n'ebisima kwegamba kati birungi ki by'osuubira mu maaso eyo ng'ogwo omukyala Grace Kani omuyimbi ne Grace Kani omuzadde? Of course, good marriage, good life, good everything. I just like bien subira. Okay. Yeah. Like kati mukino musically omukyala Grace Kani tusuubireyo obupya cause ennaku zino kuba twagala Grace waffe oli nja kufa naye twandyetaaze akomewo waliwo olinga ayagala nnyo Grace owanja kufa naye agenda kukola yaliwo kubanga era abantu ndeka sivanga nnyo mu ngalo zaabwe era nkyaliwo ate n'ekirala nti banjigiriza kitegeeza nze wendi and I'm talented as they want me to be. Of course. Ate ngera bayimbira ebirungi bisinga nenja kufa naye kuba tutugenda bera ku kikwate poem. Anti kati waliwo kye bayita style nti ali so banga najijjiramu era n'ennyimba ne banjagala neera nenkyusa mbwe but being versatile. Okay. Nawe ogamba waliwo kye bayita style then waliwo kye bayita being versatile. Yokuba eno n'eno. Okay. So me I'm here. Lero ndi mu party moods bannange nebyokugamba tobitegeera Okay, kati birthdays obadde omanyi wali okoze ku birthdays enda? Yeah, sure. Like oyinza kulaba like osobola kuba muto kinogamba nti birthday eno oba eri yali kino bwe kino bwe. Okay, kambere open. Birthday nzize nkola bankolera nyingi kubanga muzimanyi zonna mbadengako bannamawulire. Omanyi lwaki eno ebadde special? Era njagadde ebadde simple but ebaddemu ebintu ebyenjawulo. Mweyo birthday mnena inamu just ndowooza muntu wange nesa inamu mukwano gwange teyalina mu mukono ne kato kange tekalina mu mukono naye mweno mwadde Mr. Sam, mulimu Sandra, mulimu Isaac, mulimu Kush, mulimu bakwane bange, mulimu Brenda, my cousin sister, mulimu Rodin, mulimu abantu bangi Arafa kati like okay kugamba ebadde so true ebadde so true n'ekirala mbutufu eno siyisuubirizaako wadde kuba mbadde menakava mu baby shower kasente mnenga omanye ennaku zino abantu balina sente naye omuntu n'agamba agule maama kamaama she has been through a lot. Ne thank you. Okay kati omukyala omuwala Sandra akoledde kagunika oyinza musasula otya kuba baselebu bangi babeera n'emikwano naye ne batuuka eyo mu maaso ne bitabuka. Mukyala Sandra nganze omuntu ng'ali mu kamera sirina kyengenda kusuubiza maama naye nkusuubiza omutima gwange abantu gwe boogera ku social media wonna abammanyi n'abalala abandaba obulabi nga tebammeetinganko ne bagaba Grace ali genuine oba ayagala omuntu abamwagala bwe njagala okukuwa mbadde nkusaba munnange buli kimu ekibeera kikwatako whether your family whether your I mean, we come from the same place, Masaka, Natobeyo. Okay. Ne mama nga wammanya nga ndi musinia wane kaboko. Saku wabudde mu kusooka nakola ensobi. Kuba nali simanyi. Nali simanyi nti otolo. Nkusuubiza ngenda kubeerawo. Era ngenda kuyimirira naawe. For Samuel. Sina byakwogera n'ekyemanyi nti I will do anything to keep my relationship with him. Message Jomoirezanga ye. Mr. Sam? Yes. Neyanzege. Ebisembayo byengenda okumwagala. Ebisembayo. Okay. Kyensinza okukola like sina birala. Ekirala nganda nga Isaac mikwano gyange mufuna the Kush. Everyone who has been here, I appreciate. Thank you so much. You are such a darling.
omukyala Irene namukubiddeko yesterday nangamba bambi ka Grace kange happy birthday to her. Omukyala oyinza muweereza message kyoyo kuba munnange akwagaliza bisinga. Ayagala mweneze oyagala mweneze message? Yes, omukyala Irene bambi mami mwebale kunonda mwebale kunkuza ne munteeka ku ddaala abantu abasinga we banneegombedde era ne bandabamu ekyamagero ne bandabamu omugaso era ne bantuusa ku kkula lino. Singa lukyo olunaku ne bakuyita okome mu kibiina okyasobola okuddayo? Nsobola. Yes. That's great. Kale message wandiyagadde okuwa abalabi bo? Abalabi mukwano mwebale nnyo okunjagala mwebale kunteeka mu kitiibwa mwebale ku thank you for everything you've done for me mwebale kunvaluinga ne mutwala ng'omuntu ow'amakulu ne mutwala nga Gule mbagala nnyo bannaye sinakya bagamba ne benna tubyogere nga nzemu okuyimba mulaba mutya era kiba kiri. Omwana osubira mutu malinnya ki? Inshallah baby Grana Ilona no daddy we yali mu itegeeza ki? Yennyini itegeeza ki eri